jako akawuwo. Abayizi abayitidde waggulu ebibuuzo by'ekyomusanvu bakyagenda mu maaso n'okujaguza era ku ssomero lya Abdussalam Islamic Center e Boza mu disitulikiti y'Empigi bayisizza ebivvulu nga balaga obuwanguzi bwabwe era abaana baabwe bonna bakoze bulungi. Okusinziira ku mutandisi w'essomero lino Sheikh Arafat Kasule Makondere agamba nti omukwano guli wakati w'abayizi wamu n'abasomesa kyekibaviddeko okulaba nga bakola obulungi omwaka oguwedde. Twatuza abaana bana, abaana babiri ne bafuna first grade, ababiri ne bafuna second grade. Kati mwaka 2019 era twebaza Katonda. Nabwami Fatuma omukulu w'essomero lino ategeezezza nti okwewaayo kw'abazadde n'okuwa ebisale eby'essomero mu budde n'enkolagana ennungi ekibatuusiza ku buwanguzi buno. I thank the parents who cooperated with us in every situation, and they managed to pay school fees in time so that we can work in hand so that our pupils can pass with flying color. Ate abayizi batubuulidde nti okufaayo n'okuwuliza abasomesa kye kibatuusizza okuyita nga batubuulidde emirimu gye basuubira okusoma. Neebaza abasomesa bange abasobodde okumbeera buli mbeera. Neebaza abazadde bange abampeeredde okuva wansi paka wendi. Nga neebaza abasomesa bange okunnyamba okuyita ebibuuzo mpozi n'abazadde bange abampeerezezzaayo school fees. Era neebaza nnyo bazadde bange abampeeredde. Neebaza nnyo ne batikyazi bange bonna abakoze guno omulimu omulungi. Nekirala neebaza abasomesa bange Allah bwe yayisirizzaako. Embeera y'emu yeyolekedde ku ssomero lya St. Johnson Nursery and Primary School Lubanyima Sanafu nga bano nabo babinuse masejjera olw'okuyisiza waggulu abayizi. Nafunye obubonero 9. Neebaza mama wange, taata wange ne batikya bange basupportinze. Abamu ku banywedde akendo mu bannaabwe baweereddwa ebirabo era ne basiima abazadde abasomesa wamu ne Katonda. Twebaza Katonda twakoze bulungi ebitusobozesa okukola obulungi batikya badde bakwatagana. Nafunye obubonero 8. Tikya wange yansobozesezza okusoma obulungi. School fees. Akulira essomero lino Mayiga Joseph wamu n'abakulu abalala boogedde ku buwanguzi bwe batuuseeko. Twebaza Katonda olw'abayizi baffe okuwangulira waggulu. Omukama yeebale. Twatuziza abaana 29 era twasobodde okufuna first grade 12 ate abalala bonna ne bayita mu ddaala eryokubiri. Njagala okwebaza ennyo Mukama Katonda tukoze obulungi. Abaana baffe bano ne basobola okukola obulungi. Naye byonna kivudde mu nkolagana ennungi eriwo wakati w'amasiga asatu abazadde abasomesa ate ne boodi. Ate mu ngeri y'emu ku ssomero lya Garfield Nursery and Primary School nabo tubasanze bayisa bivvulu olw'okuyita obulungi nga bano batuuza abayizi 17, 12 ne bafuna first grade ate 5 ne bafuna second grade. Omwana wange yafunye obubonero 6. Banono bebaziza babayambye okutuuka ku buwanguzi buno. Neebaza batikya bange okunfaako era ne bansobozesa okufuna obuno bwonna. I got 9 aggregates. I worked very hard and I thank my teachers. Yafunye 8 banne neebaza abasomesa ba Garfield mwenna. Tuwulira essanyu ly'amaanyi nnyo kubanga abaana baffe bakikubye.